tusaako n'obukugu bwe bakozesa okuyita emirimu egy'enjawulo kyokka emirundi mingi bwe balekulira oba n'okuva mu bulamu bwensi bangi ne babeerabira olwo n'emirembe emijja ne gitafuna mukisa kubayigirako. Munnamawulire Livingston Kateregga olw'omutima ogw'okwagaliza n'okwagala okugaba amagezi n'ebyasa ebirala okumuyigirako ayise mu kuwandiika ekitabo eky'enjawulo n'abalala okweyambisa amagezi gano okwekulaakulanya n'okukyusa embeera z'abantu. Bw'abadde atongoza ekitabo kino Kaliisoliiso wa gavumenti Olive Betty Namisango Kamya asabye abantu okwongera obuyiiya mu byebakola babeeko omukululo gwebaleka abalala okusobola okubayigirako n'okukyusa obulamu bwabwe. Obunafu bwaffe ng'abaddugavu era bwe bututwala n'obutasoma ne tunafuwa. Oyagala babikubuulire ku rediyo, oyagala babikubuulire mu bbaala, oyagala babikubuulire mu bigambo, naye gwe tuyinza kutwala budde n'okusoma. Beti Kamya ayongedde n'alabula abakozi naddala mu bitongole bya gavumenti abeenyigira mu kulya enguzi n'obulyake nti si wakuttira ku liiso yenna anaakwatibwa. Enguzi mpologoma bwe tukyagirwanyise oba kookolo ajja kututta byatubalemu. Nolwekyo tukwataganyize wamu okulwanyisa enguzi. Akulira entambuza y'emirimu ku BBS Terefayina y'omu ku beetabye ku mukolo guno era akubiriza abantu okwettanira okusoma okwongera okuyiga kyokka n'asaba abantu abali mu kisaawe ky'amawulire okwongera okunoonyereza nga bakola omulimu guno okugwagazisa abalala. Tekibbowa liiso, kitabo kye tekibbowa liiso kitaddemu ebirungo bingi kuba nange olwasooka okifuna nasikirizibwa ng'okisoma. Si bye bino ebiwanvu ne bibandaala n'otategeeramu nakutegeera naye awandiika mu bumpimpi n'annyonnyola ate mu kunnyonnyola okuli simple. He writes simple English that is easily understood by each and everyone. Livingston Kateregga awandiisa akatabo kano agambye nti ekimu ku kimuwaliriza okuwandiika akatabo kano kwe kuyigiriza abalala n'okugabana ku magezi eri abo naddala abandyagadde okuguuka mu kisaawe eky'amawulire. Nfubye nnyo okweyongera okutegeera kye bayita radio, kye bayita television, era how can media transform societies, how it can transform the nation. So mu mbeera bw'eti nga tutunuulira media y'eggwanga Uganda. Abamu ku baaliko ku mulimu guno ogw'amawulire ssaako n'abo abaliko bye bamuyigiddeko baliko bye boogedde ku kitabo kino. Nti bannamawulire be bamanyisa gwe mukutu ye conduit ey'okutwala information oba bwino okuva eri ewansi okudda ggulu okuva ggulu okudda wansi. Nolwekyo bandibadde babawa ekitiibwa, bandibadde nga batwala abantu tebadde batamukulugunya. Zubairi Luwalira ne Jacqueline Nantale, BBS Terefayina agesigika. Kale webale nnyo munnamawulire munnaffe Livingston Kateregga olw'okuvaayo n'omulamwa ogwo ogw'okuwandiika ekitabo ekyo. Bwe tweyongerayo n'amawulire amalala